Ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party Nobert Mao era nga ye minisita omulonde w'ensonga z'essiga eddamuzi ne Ssamateeka akaatiriza nti akyali Ssenkaggale w'ekibiina kye ekya DP. Nze president wa Democratic Party Nobert Mao sinafuuka minisita sinaba kulayizibwa naye nga Parliament yankakasizza. Mao okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okulisaayo Muna DP Imam Makumbi nga ye mumyuka wa president wa DP mu bugwanjuba eyavudde mu kulamaga emeka. Mao ategeezezza nti gye yagenze tagenze kuvuganya oba kwawukanya wabula agenze kukola mirimu gya Bannayuganda. Nze sigenze kuvuganya president w'eggwanga mu kabineti ye, ngenze kukola mirimu gya Bannayuganda. Agambye nti okukkiriza okussa omukono ku ndagaano eno abadde yejjako ebbanja eri Katonda nti talimubuuza kye yakolawo eri Uganda eri mu bwetaavu era nti kati ye alina ekyokuddamu. Bateereddewo omugongo mbeere olutindo oba mulowooza oli mwangu okuteesa naye nammwe mugende mugezeeko. Ayongeddeko nti buli munnayuganda waali kye yeetaaga kwe kulaba ng'ebyobufuzi mu ggwanga bikyuka awatali kuyiwa musaayi ng'awadde ekyokulabirako. Singa ab'omukago Dr. Milton Obote ne Ssekabaka Muteesa owookubiri baatuula ebyaliwo mu 66 singa byaliwo. Ye Imam Makumbi yabazza Allah olw'okumusobozesa okukola Hijja. Tuwoza kingwana so jakubeebasa ensi yonna erwana okujja mu nsere Katonda agifuula nga nsi ya mugaso. Ye Stanley Katembeya owa FDC ategeezezza nga bw'atannamanya ku bigenda mu maaso ng'abasabye okwongera okumunnyonnyola. Kyetegereze muleke kutulya bwoyo. Ye muna NRM Hakiganda Twaha Sonko atendereza endagaano eno. Uganda gye tulimu kati ssaawa zino tekyetaaga ntalo so n'olwekyo ndabira ddala nga Uganda gye tulaga ffenna kati tulabayo. Chairman Mao kye yakoze nange senga mbadde mu DP kye naalikoze kubanga omulimu gwennyini omutuufu kati gulimu NRM. Ebyo nga biri bityo Sheikh Sulaiman Lubega Gugwa ayambalidde abakulembeze b'amasomero abagufudde omugaana ensangi zino okukyazanga abayimbi nga bambadde mu ngeri eyeesittaza n'okuzina amazina agaweebuula abayizi. Nga mulimu kano akawala Ssamateeka kaanyaka akeeru akambala obubi ne kagenda mu baana ne kawanika okugulu ne keekyusa kati obwana bukazi bwatu ne busajja bwatu ne busanyuka kubanga bulabye ebitalo mwangako. Okwogera bino abadde mu dduwa ey'okukulisaayo Agataliikonfuufu n'andawula emeka gye yali agenze ku Hijja. Omukolo gwategekeddwa abaana be nga bakulembeddwamu Nathan Bogi era nga munnamateeka mu State House nga gubadde maganjo. Ono asabye abaana abalina obusobozi bulijjo okufaayo okutwala bazadde baabwe ku Hijja kubanga tewali kye bayinza kubawa kisinga ekyo. Abantu tubeera ne ssente ne tudda mu birala ne tudda mu kunyoga bunyazi Mungu. Bogi mu kwogera kwe atendereza ensonga eyamuviiriddeko okusasulira maama we okugenda okukola Hijja kwe kuba nti yamulaga omukwano mungi wadde nga si yamuzaala mu bbanga lyamala ng'asoma ate nga nnyina yafa akyali muto. Mabuja alina yagala okumpa abimpe nga sinafa wakwinekyo emizeezi ezivamisa abafino saavisi ne mukola mutya kati kirungi n'osabisa omuntu ng'akyali muki. Agataliikonfuufu n'andawula alambuludde ku bimu ebyabadde mu lugendo lwo olw'emeka. Ebirungi byonna nga bifuna ne tugazzaamu n'okumunaaba nga tumunaaba era ffe twamukuta kuba bibi lwe biba bisiraale byonna twabireka ffe twabinaaba.